beera n'omukazi ng'olaba akugattako. So nze ndowooza Calvin waba alaba nga mukazi we buli kyakola kiri mu makubo matuufu amwongerako, then that is the right woman to be with. Era amunyweze ali worth it oteeka ewaka. Bw'omuteeka ewuwe waka, nze Miki sigenda muyita nkya akukutaava ewuwo akuleetera obulwadde kinali njogerako. Nasomyako comments z'abantu nga bagamba nti oba osanga oli mu kuwabya abasajja oba kati bw'obawa. Asiina musajja gwempabya nsonga teri muntu gwe awaba nga mukulu. We are old enough. However much I use my mouth to preach, tekitegeeza mbu omuntu munda muwabya nedda. Omukazi yenna ali eyo unless nga yo intimidated with what I'm saying, unless nga kyenkola oba kyenjogerako okikola, yensonga lwaki tonjagala. Lwansonga ngamba bbaawo okutta erinnya Miki osevingizeeko Kajala mba mubuusa ki? Bane si mubuusa mbu it's all about money. Baganda baffe ku myaka gino tufuna siriimu obulamu buba bukomye. Bino byonna tubadde tuseka wano oba gwe toseka ne bw'ojja n'osekera ku labonita bw'otuula ku booda ng'ogamba kale bali bonna basise nange naye nze ndi ku ARVs. Ekyo kyegezaako okutangira okitegeera. Bannaaye obwenzi bubaamu okukukuta okw'amaanyi. Sirowooza mbu buli mukazi agenda mu bwenzi oba omusajja afuna obudde obwambala akapiira. Nsonga biba bya quick. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Badde kimala bumazi, Mukama mulungi kiwedde. Tulinde lulala mbadde nkubajjinja mu kinyonyi oba mu Lusaka ndabye nga bikola kati ate Desemba ati taddeyo obusomo obwaddala. Date sigenda gyogera kati lwa nsonga n'okukola event eno nali seetegese kirabye nange ennaku 8 zokka eza Uganda. Naye Katonda waaba akikoze n'embeera nga abantu bazze bangi we bati kitegeeza we mba neetegese bulungi lwansonga ekisesa obwedda waliwo abangamba Miki tuleebere tiketi nembagaba nendi ku show. Kitegeeza bangi abatetegedde engeri gyenkozeseza social media yokka newe mansobola okirebrandinga nekiba kinene nenkiteeka ne ku TV kisobola okuyita mu bantu. Ekya live of course tekisobola kuggwa kati. Lwansonga natandika ekintu nakiyingira it's fine. Sigenda mwogerera kintu kyonna lwansonga siri mu bulamu bwabwe era n'obubaka sigenda muweereza bw'amaanyi lwansonga nze siri kansala w'abamu bali mu mukwano. Kyekyo kyenjogerako. Beera n'omukazi ng'olaba akugattako. So nze ndowooza Calvin waba alaba nga mukazi we buli kyakola kiri mu makubo matuufu amwongerako, then that is the right woman to be with. Era amunyweze. Tulabye abakazi bazze abakyala. Tugambe nti omusomo ogw'okugezezza kati tegukyalina ku baami bokka. Actually abantu abasinga mwakifuna bubi. Nze okuvayo ne ŋŋamba ekiruma boy child tekitegeeza mbu teri muwala atateeka mu buvubuka ssente bangi ate nga mukikkiriza abawala gye bali bangi okitegeera. So omusomo ogwange nakwata buli omu muwala mulenzi naye abasinga bakikwata butya bulala. So ndi muwala omulenzi siina bane tetuli basiyazi bondi promotinga bisiyaga. Jasi nkugamba omukyalo oyo gw'okutte n'owe miliyoni ze 3 z'osigazzaamu ng'akasuwa kosobola okulamu poloti n'ekuyamba emyaka 5 mu maaso naye nga ye tasobola kuyamba. Ali worth it oteeka ewaka. Bw'omuteeka ewuwe waka, nze Miki sigenda muyita nkya akukutaava ewuwo akuleetera obulwadde kinali njogerako. Nasomyako comments z'abantu nga bagamba nti oba osanga oli mu kuwabya abasajja oba kati bw'obawa. Asiina musajja gwempabya nsonga teri muntu gwe awaba nga mukulu. We are old enough. However much I use my mouth to preach,
tekitegeeza mbu omuntu mugenda mumuwabya nedda. Omukazi yenna ali eyo unless nga yo intimidated with what I'm saying, unless nga kyenkola oba kyenjogerako okikola, yensonga lwaki tonjagala. Lwansonga ngamba bbaawo okutta erinnya Miki osevinzeeko Kajala mba mubuusa ki? Bane si mubuusa mbu it's all about money. Baganda baffe ku myaka gino tufuna siriimu obulamu buba bukomye. Bino byonna tubadde tuseka wano oba gwe toseka ne bw'ojja n'osekera ku labonita bw'otuula ku booda ng'ogamba kale bali bonna basise nange naye nze ndi ku ARVs. Ekyo kyegezaako okutangira okitegeera. Bannaaye obwenzi bubaamu okukukuta okw'amaanyi. Sirowooza mbu buli mukazi agenda mu bwenzi oba omusajja afuna obudde obwambala akapiira. Lwansonga biba bya kwiki. Tebafuna budde bwekebeza. Ate omukazi wa munno omutwale mu ddwaliro okebeza waaki gwani ssebo. Osanze ente yange ogisumuludde ogitwala. Kyenkugamba endingiso ya munno oba ogibbirira ogenda kukola buli kimu byakwebba. Sikirabamu buzibu lwansonga nze nga Miki mbadde nava ku bivulu. Nakoma okukola wano ekivulu mu 2023. Lwansonga mmanye ebivulu ekivulu kikusala kiro mu wiiki n'osala kiro 10. Era omuntu yenna ategeka ekivulu bamuwa ekitiibwa. Ekivulu kyekintu ekisinga ositressinga ate ng'olumu togenda kufuna munno wabula kikuwa that kikwongerako ka press bikyabantu kati nga we mulabye ekibadde wano wema nsobola okukomandinga abavubuka abawera 5 ne mbagamba tugende tuyimirire wabweru ne banninda kitegeeza agamaanyi mbanga lino era nange mu bantu netumaninga enkyalinamu kuki kumaanyi. So abawala okunjawukako then nja kukola comedy show bajja kujja. Wasirowooza era kyenkugambye abawala maybe tobeetegereza naye mubaddemu abakyala ab'obuvunaanyizibwa era mubaddemu ne kapo lwansonga balaba kyenjogera beetaaga okkiririra. Bannayinza okugamba oggula ettaka sente oleme egguliramu mukazi iPhone si musango. Mpozi nga ggwe okiraba bubi naye si musango. What I love. Miki nze akasembe wange ojjawa idea okubanga otandika ekintu kino kuba bangi bagamba nti yandibanga depression. Nki ky'oyinza okwogera ku kintu kino? Actually it's very funny naye bwe muba mugoberera omusajja gwe bayita Kaisenat ayina Kaisenat University. Bwe muba mugoberera omusajja Omunigeria gwe bayita Gege ayina Gege University. So eddako last year nayagala okukolako ne Next Media tukole ekintu ekinene mpiteba TikTok mu house nga ngiyita TikTok house naye ne bakizaala wano bakizaamu amaaso. Kati nalaba kino ekintu nga nsobola okikola online nenkikola era ndi mu kuzimba studio eri serious. However much nze mumanyi siremera nnyo ku kintu but kino every morning messages endala eziva eri abasajja abansinga emyaka abantu abakulu nga baŋŋamba wayogedde gye ekintu naye nga mukazi wange yakinkola 26 wayogedde ekintu ng'omuwala yakinkola 27 naŋŋamba weebale buulira abantu labula abavubuka. I believe sigenda kivaako kati era nkimanyi kindeetedde abalabe bangi kyakiri. Ate abagamba nti depression. I'm not depressed. Depression bane temumanyi mpozi kyetegeeza. Someone who's depressed can never go out there in the people and be free the way I am. Someone who's depressed can never be out there in the people n'aba social nga bwendi. Someone who's depressed, however much bagamba osobola oba depressed no pretending tasobola bbanga nze wendi. Omuntu ali depressed tayiiya ane obwongo bwange buyiiya nammwe mukiraba. I came up with an idea nebuutikira Uganda yonna. That means my brains are at work. Tubeere fair. Yeah, I've been in a relationship for almost a good year now. Kitegeeza nze n'omuntu depressing oba gwe mulowooza depressing mbadde siri naye, then why should I get depressed now? Maybe a stage nagibuuka, but as you know Ugandans, when they term you onto something they want it to be like that. But who cares at the end of the day? Tunoonya ki? Sente. Yeah.